First of all, I need my debaters to first introduce themselves and make positions on their point of discussion. I'll start with Jennifer. Please introduce yourself. All right, thank you. Thank you so much, Madam Moderators. My name is Jennifer Frofiga, or Jennifer Nakangovi, Presidential Advisor, the beautiful woman in the whole world. I'm beautiful, look at me. I'm a mother, Mama Flower. Thank you so much. Yeah. You are most welcome, ladies and gentlemen. I'm also a student here at HomeCat. Yeah, thank you so much for coming. Namoe, can you introduce yourself? Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Namoya Patience Saniu. I'm a student at Umkat School of Journalism and Mass Communication, and I'm going to be disagreeing with the thing that says, is education helping the development of developing countries? And I literally disagree because of what I will be explaining to you. I don't believe education is really helping the development of the developing countries. Because if it were really helping, we would have already become a developed country as Uganda, because we have many educated people right now. Thank you. Thank you. Thank you so much. We have some dynamics, some do's and don'ts for the debate. That is what is going to guide our debate. I will be introducing a question for each of the debaters. Then they do their submissions and arguments. Then we go to the subsequent questions. So it will be a contention on how you understand education, and how you think the topic befits your own context of education and its influence to development. Putting into context, Uganda. Uh, Let me put this clear that we are going to use two languages. We are going to use both Luganda and English. So be comfortable, and where you don't understand, if you speak a Luganda word that you don't understand, ask. But I understand the English, you all understand the English. So let me start with Namoya. Please, Madam Moderator. Given the context of the setting where we are in an institution of education, and I understand you're students from here. Yes. What I want you to give as your opening submissions. What do you think? What do you understand about structured education, informal education? What is your understanding of education? Thank you so much, Madam Moderator. And basically, my understanding, I understand education is a structure through which all pass through to attain knowledge. And everybody sitting here has attained knowledge. Fena tufunye ku magezi g'okubeerako mu class, kyekyo kyenyinza otegeera nga okusoma okuba nga kuli fomo. Kwe kuno okusoma okwaleetebwa abazungu ne kuleetera okusoma kwaffe okwedde kuba nga kukola ki? Kuggibwawo. And of which this education has eliminated a law that is supposed to have stayed in ground to see that the world is becoming a bigger and bigger place for all of us to develop in. Thank you. Okay. Thank you so much. Madam Jennifer, you're presidential advisor. Yes. And the president who you advise thinks education is the engine of development. Gy'okusoma. Buli omu alina okusoma ensi bw'egenda okulakulana. Kati gwe mu kapasite yo njagala otunnyonnyole ng'okusoma mu kutegeera kwo kyeki. Education, what is education? Thank you so much, Madam Moderator. First of all, I'm a student also, but please, Madam Moderator, first give me a minute to teach those people, the younger people, and many people in the world. Because some people, balina endowooza erowooza nti okusoma and language
I want to teach you language n'okusoma is a two different things. But people balina mind egamba nti okusoma lwe luzungu. There are many people that there balina one question to me. Why wajja otya to be a president's advisor? You know? I think you have that questions all of you are there. Yes. But today I'm going to give you the answer. And I'm going to teach you. Please get a pen and a book and some paper to write my points. Because I'm understand your question, but I'm choose you. I want to tell those people to understand what is education. You get it? Are you ready? Yeah. Nga sinaba kuddamu question, njagala mbaweeyo ekintu kimu. Mu nsi mulimu ebintu bingi, naye I think mwena mumanyi ekintu kye bayita appointing authority. Oba kyosobola okuyita luck, oba abantu abali lucky. But before nga tonaba kuba lucky, oli supposed kola ki? Because oyinza okubeera lucky. Nze I'm lucky. I'm so lucky because even okubeera ku womcat is a calling. Yes. Do you know why I'm choosing womcat? Do you know womcat? Well, you go and search kuba students abasomeddeko ku womcat. Olabe kye bali mu ggwanga. Ate ogendeko ne ku masomero amalala era osaakingeko ku baana basomedde ku masomero amalala. That's why I'm choosing womcat. My point is, some people mumanyi nti oluzungu kwe kusoma. Okusoma kwanjawulo n'oluzungu. Era muli eyo mulinze my broken English. Every camera look at me like you just wait my broken English. Me, I don't care. I don't mind. That's why I'm here. You know? English is just a language like Luganda, like Arabs, like Swahili, like you know. Some people bagera ne ku masomero ngagenze kusoma just a language. You get me? But people temuchimanyi. That's why I'm nsabye Madam Moderator nsokate nange mbasomese some small things. Because there are many peoples in the world abalowooza nti oluzungu kwe kusoma. Naye abantu bangi waliyo n'amasomero nga tegasomesa luzungu by the way. Abamu basoma French, abasoma Swahili, abasoma any languages. Nekireetera abaana abasomye okubeera nga munafuwa mu mind, okubeera nga mwetya, nga mwenyuma because you are speaking true English, but you are poor. You don't have a money, you don't have any connection, you don't have a friend, you don't have a favor, you are not a luck like me. You know? So that's why mbadde njagala nkyo nkibagambe. Secondly, I'm so lucky. Conclude, madam. Got another question. I'm a president's advisor because I'm lucky. That's why I'm here. Maybe nandibadde sigamba nti let me go to womcat and take something.
Do you know omanyi maybe singa the prime minister or a speaker of parliament, maybe a president. You get it? That's why najja kuumuka ati nyongere ku kye nnina. Education has no cost. Some people more complaining, abazadde complaining, but education has no cost. That's why olaba nti even MP or minister badde ne bafuna even minister abavuka bakamwongera degree. So that's why mbadde njagala eyo section tugijewo, because everyone you are just waiting. Hagenda kwogera ki, oh my God, tamanyi luzungu. Myamu not omuzungu. I never feel small because I don't know English. What? That's why I'm here. I'm a student of Wumkai to get something. You understand? I think ekyo tukimaze, because mwenna muri mubadde mpanikinze, you're just waiting what hagenda kwogera ki, hagenda, you get? So thank you so much. I love you so much. I think you take a year video. Thank you so much, Madam Moderator. Let us tugende ku point. I think abambuziza okusoma oba debate gye tuliko erina ekigendererwa ekyokwogera nti okusoma ku influence oba kuyambye ensi ezikyakula. The question was? Yeah. Okusinziira ku kutegeera kusoma kyeki? Okusinziira ku ntegeera yange, okusoma, education is the key. Education as in the everything, I think education. According to situations, according to way, networking, connection, ogis and obis, chiva mu kusoma. There are many people that don't have any networking. Networking is a social capital. You are here, omuntu asobola okuba nga teyasoma naye ng'ali creative, either ng'alina gy'awangalira ng'ali okay, naye ng'alina kyamisinga nga talina even ogi oba obis. Nga ne bagamba nti mu URA watise emmotoka 100. Naye omuntu alina obi wayinza okuba nga yali mu URA nga yasoma naye ku Wumkat, nga Kasuku yali ku Next Media nasoma naye, Joyce Bagala ye MP w'Emityana nina kyenjagala okusuubulayo, Faida Nakazi wali ku NBS njagalayo omulimu, omwana nga alina kyayagalayo. Bwe mba nasoma naye ku Wumkat kinyongera okubanga mba nina tinyamukubira mugambe my ogi, I'm the one. Biva mu kusoma, nti mu kusoma kuyamba kinene nnyo ensi zaffe ezikyakola naffe ng'abantu. Era nsigala, my conclusion is education is the yin oba education is the key. Thank you so much, Madam Jennifer. Actually, from your point of language and education, njagala kubuuza mukyala Namuwaya. Given the context of Uganda, was the dominance of education, knowledge and skills being given out commonly in English, or do you think it's one of the limitations to people accessing education? Do you think it has any impact on how people can access education and how they can use it? And if you think there's a limit, what are the solutions? Okay, thank you so much, Madam Moderator, for that question. So, dear panel, I would like to inform you that I don't think really English is the real major cause as to why education should be really a limit to us Ugandans or any developing country. Reason being, when you look at the people who have attained, she's talking about education, and when you look at the people who have well-attained education, they have gotten jobs to work in countries that are foreign. And these foreign countries, you can't go to a foreign country when you don't know their language, when you don't know a native language that's really going to help you to communicate to the people. We need to know that English to be well informed, because you're going to go to England, people speak English. Your boss is going to address you in English, and then
let's say, take a circumstance, you only know your local language, you know vernacular. So you're going to reply to your boss in Uganda, boss Hogena Muga or Chanti, boss. It's going to create language barrier for all of us. So I think we should just adapt this thing of learning English so that it can help us to widen our circles, just like she talked about the social capital. The more you know something, the more your circle is widened. So if you know the language, it's going to widen your circle. And even though you know the English, do not hesitate to learn your mother language. This is Uganda, tuliba na Uganda, tunomanya olulimi lwaffe nga ffe abana Uganda. Wakati wotamanya Luganda onamanya tu Oluzungu. Tosobola kumanya Luzungu olulimi lwo tolukola ki? Tolumanyi. Olina obeera nga wekkiriza mu nnimi zo nga tewekkirizamu nti oli Uganda and you're really proud to be a Uganda. And I'm proud to be a Uganda. Me knowing English does not hesitate me from speaking Uganda. Tetingana kwogera Luganda kubanga lulimi lwange era nino lumanya. Thank you so much. But still, the subsequent question to that, we have a place in this country called Katwe. Yes. You know Katwe? Yes, I do. Do you all people know Katwe? Yeah. It is a place, twakula bajita magezi maganda, something like that. Everything you see here can be fabricated in that place. Abantu abasinga abaliyo tebamanyi Luzungu. Okujjako ennaku zino nawulira muve Makerere muvawa ne mugende ya here. But ffe twakulira nga abantu abaliyo tebamanyi Luzungu. So Japan, nina ekimotoka kyange kiva Japan. Bwe wana Uganda tewali asobola kukikola naye teboogera Luzungu. Ogambye abantu bagenda mu Saudi Arabia for example boogera Luwarabu. Njagala nga gwe student ombulire engeri government gyeyinza okukwasaganya mu linking languages not as a yardstick of skills and knowledge acquisition but okukikozesa nga an accelerator nga a motivator for people to acquire knowledge. Olowooza government yali kikoze etya okusinziza ku government to education system. For example ku Umukati wano bwemuleeta n'Abasomalia abatamanyi Luzungu, should they first go through an English course? What do you think government should do to link language and skills acquisition to foster development? Okay, thank you, Madam Moderator. Nayenga Wembagamiti, Oluzungu, it's a language that is actually, when you come to Uganda, English is the official language that was brought by the British. So we just adapt it, not just because it's what you're supposed to adapt alone. When you go to different secondary schools, many French, people study German, people are studying a lot of languages. So when you take the initiative for the government, we should just submit it into the government that the government should introduce these languages to different schools. We all need to be educated. To know kumanya iche bigenda maso mawanga, sinchira kubanga nti it's just because it's what we have to do, but it's something that is going to add impact. Just like you've said, in some countries they don't speak English. Japan, they don't speak English. Saudi, they just speak their Arabic. So when we bring this into us Ugandans in these different schools, netuyiga luno ennimi zaabwe ez'enjawulo kituyambako nti tewabaawo language barrier. Kale kufa abasomako ku history twali tumanyi nti back in the days walingawo language barrier kubanga baali tebazimanyi ennimi, naye kati Uganda etandise ekyuka, even education system egenze ekyuka nti osanga amasomero agamu basoma German, they learn the Latin. It's something that is really, really interesting, and I think the government has already tried to adopt that, maybe to some schools that have failed to do so. So nga nkuvaako nzire ku Jennifer. Yes. Do you think government should bring language as a subject, not as a channel of communication when they are, for example, when you're doing your radio and TV production? You can do it in Uganda. I don't know whether in Uganda. Uganda. Okay. So you can be taught how to operate a camera or edit in Uganda, and you can do it. But the standard is English. So do you think that if government came up and said, you can study a skill in your language, but also take a subject to learn Swahili, to learn English, to learn French, do you think that would help to increase skills acquisition and translate the skills into development activities? Yes, I think that would really be helpful because as we speak right now, it has helped. When you look at us Uganda, there are some schools that are majorly
developed in studying German. They teach people German, and when these people study German, they get the chance to go outside in the German countries, and then they're able to help out. And this is also helping us Uganda as a country. It's not only helping German, but as Uganda as a country, we are getting social capital, just like she said. If we take this initiative to adopt these languages, tugenda fuuka naffe ensi ey'amaanyi esingako ne kwezensi kubanga kati nga omwogedde nti ensi it's about who you know, who you are, and with whom you are with. So let's take the opportunity to learn these languages so that we can not only develop ourselves but also the country. Thank you so much. Madam Jennifer, I'm back to you. You started with a point of knowledge, information to us all, Yeah. that language is not education. Yes. But you as Jennifer, if you're selling this week, you don't guarantee to whoever you're going to talk to is a Muganda. Si kyekyo. Si buli muntu agenda okwagira nti ki Muganda. Abaami n'abakyala ab'ekatwe. Ebintu ebyo bagula, mulimu abakyoli ababigula, mulimu abawarabu, mulimu abaki. Kati njagala ombuulire, what do you think government should do okuyamba abantu bano abalina ebintu bye bamanyi mu mikono gyabwe, mu mitwe, okusobola okucommunicatinga n'abantu abalala, kubanga oluzungu ba colonizers be baatuwa. Bakole batya okusobola okulinkinga language ate tebaatula mu class ya bulijjo. Gavumenti ekole ki okusobola okugyawo nti kijja kulemesa okutunda olw'okuba toyogera luzungu, era nti abantu balemenga kujajinga abantu okusinziira ku language. Olowooza gavumenti yalikoze etya okugyawo mu watu? Thank you so much, Madam Moderator. Firstly, I thank President Museveni, because President Museveni as a president akoze buli kintu ekisoboka, buli system agitaddewo to every Munnayuganda, buli muntu alina munansi. Tulina sectors nyingi nnyo, tulina eza scaling, abantu basomerayo. There are many sectors eziriwo ezisobola okuyamba omuntu. Even okusoma kwennyini yakwongeramu, ne bakukyusaamu, ne bateekawo okusoma mature entry, kwegamba accordingly to situation. Njagala Munnayuganda ndaba obeere ng'ofumiitiriza nnyo. Some people njogedde ku language, naye ffe tugenda tubeera wano tusuubula ebintu e China nga twogera na mu China nga tamanyi Luzungu, tamanyi Luganda, naye n'ategeera ky'oyagala. Byonna ebyo biva mu kusoma. Education. Some people bamanyi nti okweducating omuntu. Let me tell you something. Abantu bamanyi nnyo n'okuchallenginga abaana abagenda ebweru w'eggwanga. Bakadamu. Teri mwana agenda bweru w'eggwanga nga tamaze kusoma. That's why babajja ne mu byalo ne bamala omwezi mulamba nga babasomesa. Nga baba educating. Even your kid at home, bw'ozaala omwana oyiga omuteeka ku bbeere kuba kusoma. Even omwana wo bw'atandika okutambula omuwa olweyo n'omuyigiriza okwera. Era wonna osomesa muntu. Njagala otwale ekyokusoma ng'ekyomuwendo oba ekisumuluzo ekigula obulamu mu nsi. Omuntu asomye tabanga atasomye. That's why naffe tukomawo ne tusoma nga tuli bakulu. Maybe nandibadde sula mu class was my young kid. Naye olaba nga even a language saga tufokasinge ku language. That's why natandise ne language. Abavubuka bangi bali mu buddu bw'endowooza. Some Muzungu man said, emancipate yourself from a mental slavery. They are many besibidde mu buddu. Ne bw'olaba ensi ezikulaakulana like China, teboogera Luzungu. Germany, parliament zitula mu nnimi zaabwe. Naye gwe olina kye weekwatiddemu. Even last akalukana akawedde, some people aboogera Oluzungu baalumba muzeeyi nga bagala kumwinfluencinga nti bo bali different to another. Muzeeyi n'agamba no, sisobola kukola mistake kubanga kuba olaba nga bo bamulaga nti bo bamanyi nnyo Oluzungu. You get?
njagala okugamba omuntu yenna, even you younger brothers and sisters, nti success and fair based on reason and reality. Repeat it. You want? Yeah. I want to tell you, the young people, even me naliko muto, even your mother yali muto, even your father, even President Museveni, even Mama Janet yaliko muto nga gwe. But let me tell you something, one thing. Success and fair based on reason and reality. Leka kwesibira mu buddu bwa ndowooza. Some people musoma. I have an examples. There are many. I'm going to give you examples. I have a youngest rich man in the town. I think you know. Mumumanyi. Yan. Thank you so much. Amis Chigondo is the one youngest man mu kibuga. Naye before nga tanajja mu kibuga twalinawo abasajja betwogerako nga bakirumira, Drake Rwega, Yanga, Kitandre, BMK, Sebaana, you get? Nga newankubadde abamu baddayo ne bongera ku buyigirize. Naye lwaki Ajaminsi yajja n'abeera popular nnyo in the town? Because yali asomye nnyo, ali specialist ku bo, she's a doctorate, naye kye yasoma si kyakola. Yasoma naye ye lawyer, doctor, whatever. Naye some people mwine ekintu kye mwesoma naddala ba youth. No gamanze nasoma bwa lawyer. I'm supposed to be a lawyer only. I don't want to know. Ne bakuletera omulimu. No. Go, I'm a lawyer. Gumpa sente mmekogo. Please wake up and open your mind. Because you are still ogenda kubeera nga wesibide mu buddu w'endowooza wasting a time. You're supposed to focus. Olina okulaba ensinga bwetambula. No focusing. Generation zizija zikyuka. Ensi ekyuka. Twalinanga airtime nga tutakula mutakule. Ng'okakuuta wooti. Newe okambuza kati ng'ompaka kadde simanyi gye sikyamanya wakafaanana. Twali ku masimu gakapeesa katuseereza buseereza. You get? Omuntu yalinnyanga ennyonyi ogenda okusuubula e Dubai obeera wano otumya ebintu ne bituuka. Lwaki? Because bojja n'osoma weeyongerako ebintu bingi. Bojja n'osoma olaba ebintu bingi nga tobiraba nga bw'obadde obiraba. Moderator waffe ayogedde ku bantu ab'ekatwe. Bakola amasepiki, bakola amajiiko, bakola biki. Yes, babikola good and well. But balina marketing. Do you have a marketing? Do you know a marketing? Ogenda biguzaani. Toyina katale. Because tosobola kugenda kuvumbula katale gye kali. Olw'ensonga nti teweeyongeddeeko nnyo kusukkuluma kumanya nti wemmala bikola mbiguza baki. Thank you so much. Bwe mala okudelivalinga kino kigenda luddawa. Omuntu eyasoma essawa yalo ne waba atunda muzigo mu kikubo mwe bali. Bakola business zaabwe bali mu maduuka mwe mulowooza ag'abatasoma. Amanyi kyasuubula nga kimuwa, amanyi kyasuubula nga kimusala. Omuntu atasoma akeera ku makya n'afumba omunaanansi n'amala n'ayiwa ebikuta. Omuntu eyasoma amanyi nti ebikuta birina value addition. You get? So, nze kyensobola okubagamba as me, that's why I'm here. Maybe sandibaddewo because ntambudde ensi, I have a money, I have mans.
big money. What are you laughing? I'm beautiful. I'm looking good. I have many mans. And have big money. Yes. So, please, my young brothers and sisters, olina okukyusa nga weesigama ku kufumiitiriza. You get? Nga weesigama okulabira ku basajja nga ba Amis Kigundu. Nga you have ne examples. Nti esawa ya leero, Honorable Santege Sebagala, tumwogerako. Naye remembrance ze, singa tusonga ku bizimbe bye, tusonga kalya ye yali nnene. You know? Naye oyinza okunoonya legacy ye. Even right now, singa oba you get kwegamba njagala kinkyogero kitegeere. Tulina wano abasajja like example nga Mr. Wavamuno Gordon. Y'omu ku baasooka okukola TV mu ggwanga. Yatuusa Benz. I think ayina sente zimmala according ku situation gy'ayitamu. Naye era still yaddayo n'asoma. Why? Because education is the key. It's the yin. Thank you so much. Thank you so much, Jennifer. Thank you for stressing that point of reading seasons and knowing what to do. Thank you. Which season? Coming back to you, Namoe. I'm told you're here doing a course in radio and television. Television production. Okay. Now, institutions like HomeCat are offering those courses, not necessarily to people who are coming from senior 6, senior 4, but if you have a skill, just as Jennifer. Here is. I'm here. I heard that she was doing a course in diversity, media diversity, the dynamics in radio and television production. That's what I heard. So, do you think these institutions like UMCAT are doing enough publicity to make people who are out there, who have a skill, but have never gone through formal structured education, but they would love to come and get the education? Jennifer is talking about that it adds value. You know, even when you're good at something, your legacy becomes more traceable when you get this formal education than where you have a skill and you can't. She said, like the Katwe people, marketing could be so hard because you don't know who you're going to sell to. Like the people who can't do their business plans and strategy. So, do you think these institutions like UMCAT are doing enough to tell people out there that there is an opportunity, come and take it? And you who is doing this course, how do you think it's going to change you and become an ambassador of the same product to the public where you go? Okay, Madam Moderator, thank you so much for the question. So I think these institutes are really doing a great job. They're doing something big that the world isn't really getting to know. Because when you look very well in the past years, there was an assumption that the government had to eliminate people who are having certificates and the diplomas because they feel like they're not really qualified for studies or for jobs that are really worth it. But I feel like these people are qualified because by the time you take those 2 years, no tula muchibina no soma, the knowledge you're getting of agamagezi goli mufuna, gagenda kuga sensi, gagenda kuga sagwe ngagwe, na buli omu. Nekati obuzibu tuli mufuna bwe buno. Nti omuntu agenda kujja, agenda funanga amagezi, agenda manya nti nina kusoma kino nti television kitegeeza kino. They're only going to know the definitions and they're not going to know how to act it. That's the problem that we're having in secondary schools and the curriculum right now in Uganda. Nti omwana agenda mu kibiina amanyi nti ngenze kusoma. Yes, agenda soma, agenda vayo another 20 points, ayina byonna. Nenga they do not have the skills that they're supposed to use to make themselves great in the world. Having the books and everything is not really enough. What we need right now are skills. How are you going to use the books okwegatta? Ebitabo byolina ogenda bikosootya okugatta ku ggwanga Uganda. Bw'otunuulira obulungi statistics, Uganda Bureau of Statistics egamba nti 15.2% graduates are unemployed. Why is that? They have the books,
but they have failed to put what they have learned in the books into action. That's why these institutions are coming in and they're helping on what could not be done. So far, for the time I've studied at UMCAT, I'm a new student. I think this is my year 5 year at UMCAT. But the fact that UMCAT has given me the platform to come and present myself to the world with a presidential advisor, many people of my type have not got the chance to do so. That is what we are talking about. So what they know, kusoma in theory, because into practice, right now I'm practicing. In the next 10 years, I am going to also be one of the great TV great personalities that they're going to have. You get? So that is why these institutions need to really be invested in by the government. We need to take our call to the government. Government ne institute seasonal quality, jeziri, zetaga okuyamba kubanga zikola ekintu kinene nnyo. Tosobola kugamba mwana nti agenda soma okubeera TV producer ng'ate takwatangako ku camera. It can't happen. You can't become a good TV producer if you've not been to a studio. Yes, schools are teaching people to become doctors, journalists. I want to become a lawyer. Never get a lawyer, senior 6, but you've not been to a debate to know how you're going to win a case. You've not been to a studio to know how to win a case. But these institutes are really doing a great job. Okay. They're really helping out with education. Thank you. Namoya njagala oyongere ku ekyo. Kiki ekyenjawulo ekiri ku UMCAT? Lwaki wajja ku UMCAT? And kiki olowooza nti ogenda funa? Because there are so many other institutions where you can. Is this the best place where you can get short course and get skills? What is that extra factor that you think UMCAT is offering that other people could get? And how do you think UMCAT can put the world what they are doing so that other people know where to get the skills they need? Okay, thank you so much for that question. Personally, I chose UMCAT because I've heard of UMCAT many times. I have my sister, I have my friends that have passed through UMCAT and have really become something great out there in the world of television production and media. So choosing UMCAT isn't a bad decision, but it's one of the best decisions. You know, before you go for life, you must know what you're going for. Or you know, ngenda kuli n'essomero, naye n'essomero ligenda kuntwala wa. Waliyo amasomero mangi agasobola okuwa all the services weetaaga okumanya kiki bakola mu TV production. Naye lwaki oba weetaaga okulonda essomero nga lirina status, nga lirina foundation? A good foundation is the beginning of everything. Tuyinza zimba foundation yo from a school that is not really giving, and then you think you're going to also build the best foundation out of this world. So UMCAT gives you a great foundation, and I don't need to really say that it gives you, but there are examples of many people who have gone through UMCAT and have become something great. Let me talk about, I have my friend, she's called Helen's mentor. She's from UMCAT. She's a media personality at Sanyuka Television with Next Media. And I also have she's my auntie, Rita Kanya at Soul Media. She's from UMCAT. But they have made it out in the media. There is MC Katz, he's out there, Caroline Maka. They're really something in the media world because of UMCAT. So before even in our normal life, nga tetunnatunuulira kiki kyetwagala, leka tulabe nga gye tugenda ofuna ekyo kyetwagala kituweera ddala ekintu ekigenda okuba nga kitugatta. Yes. Thank you for emphasizing that point of social capital and social network. Thank you so much. Madam Jennifer, I'm back to you. All right. Lwaki walonda UMCAT? Kati olowooza UMCAT erina kyegenda okukola? Kiki ejjo ky'olowooza nti ogenda kufunawo? Thank you so much, Madam Moderator. Lwaki nachuzinga UMCAT? I have reason why. Ndabyeko many ba students abavudde ku UMCAT nga bali positions ennungi. One, UMCAT erina omukisa. Two, esomesa bulungi. Accordingly ku bayizi abavudde wano bakyeyune abasinga bona bakati bali mu parliament era bamanyifu mu ggwanga. That's why I choose UMCAT. Secondly, njagala nnyo ekintu ekimpa emirembe. Baprofesa bali ku UMCAT bawa emirembe because boogerezeganya naawe some problems etulina abazadde oba another people tebamanyi kye baagala. N'abazadde abamu basindika abaana mu masomero nga tebamanyi baana baabwe kye baagala, ng'abaana baabwe si ba friend baabwe
ne babakaka maybe okusoma ebintu bye batali suppose oba bye batayagala. Weesanga omwana omukaka abeere dokita ng'omwana ayagala kubeera lawyer. Era the end of the day agenda okuweninga nga ye teyali supposed kubeera ekyo gwe maama ky'omukasa because tewamuwa mikwano gye. But umukati baprofesa batusomesa mikwano gyaffe nti twogerezeganya nabo bamanya bw'owulira bamanya kiki oyagala exactly kyebafocusingako tebakukaka bintu bingi. So that's why I'm here. Era nebaza nnyo Professor Ismail Nkonge is the one of my teacher omulungi afaayo okumanya kikyendi n'embeera gyendimu. Some people kati ngaffe abantu abakulu tulina businesses tuba ne stress. Wazeyo ng'oba omwana akoze erva omukozi n'ojja mu class either nga olina something naye ye okuba professor akutunira n'amanya. So that's why I choose omukati ne mu soundinga bw'oyogera nti ogi wange oba obi wange owokumukati networking nabagambye nti networking ze zimu ku social capital nti nja kuba ne gwe nasoma naye either ndi kumukati waliwo abasoma ne Joyce baagala nina njagala kusobola mu mitiyana Zambali kati afuse MP Nansana ninayo kyenjagala neŋŋamba nti nina ani yasoma ne Zambali yali kumukati nange ndi kumukati kwegamba nti tujja mu buli kaseera tubeerawo ne babeerawo ne bagenda naye abagenda ate babeerako era be baleeta bajja okubuuza nti gundi wali kumukati mu mwaka guno Zambali omumanyi sobola okwogenayo. So kyekimu that's why na choosing omukati. Very new. Kati, from your very point about from what you said, I got the liberalism, the way, the structure of giving skills and knowledge in Womokat is so friendly and accommodative. Yes. Nti buli omwe mukwata okusinzira programming. Exactly. Kati olowooza yemu ku nsonga ku bantu abakulu abatafuna mukisa kugenda mu klasi za bulijjo yemu ku nsonga ebalemesa okugenda mu bibiina baddemu basome olw'okuba balowooza nti tewaliwo ssomero ligenda bawa mwaganya okusoma okusinzira ku programu zaabwe. Yeah, I think some people naddala abantu abakuzeemu babeera n'embeera like ziwandiise oba entondo oba okubeera nga beetya abamu tebamanyi kye baagala. Era yemu ku problem gye tulina mu ggwanga Uganda nti abantu abasinga tebamanyi kye baagala. Gavumenti evaayo ne bateerawo structures ezisobola obbongerako abantu ne babagamba oba temuzigendamu abantu ne batafaayo kumanya ziri luddawa zikola ki nina kutandika nti okugendayo. Ekyo kyakufumiintiriza mu bulamu omuntu yenna olina okuba nga ofumiintiriza. Kyekimu ku by'omuwendo ebisukulumya omuntu nga newankubadde obeera osoma fumiintiriza focus manya kyoyagala. Abantu abakulu abasinga beetya abalala balina entondo naye ng'ate bandibadde baagala okugenda ku masomero okweyongerako because tulina problem mu nsi nti omuntu atasomye oba omuntu ataasoma ebintu bingi nnyo byamisinga mu bulamu. Ensi ekyuse even a lawyer oba omulamuzi asobola okusamuningira ku ssimu tewasoma weetaaga okuyita yasoma akuyambeko. Omuntu ataasoma taba na secrets ze naye oba okola ndagaano ya kyapa oba ogula ttaka oba okola ki olina okwetaaga eyasoma ate akuwandiikire maybe eteeke ne ku ttaka lyo. Zezenkaana zolaba mu bajjajjaffe abattanga omukago ne basala omusaayi. Era bwe tulaba leadership developments tulabamu ba President Museveni abazze olw'okuba nti baasoma. Bw'osoma ku leadership developments eziriwo ba presidents abaliwo
oluvannyuma lwa Uganda okubeera mu ntalo 9-6 7-9 entalo zize zibeerawo awo nga bapulezidenti bajja babeerawo muzimanyi nti olw'okuba nti tebaali bayigirize kimala Uganda yafunako ku lutalo ne Tanzania olwali oluzibu nnyo lwatuze emabega olw'ensonga nti pulezidenti yaliwo nga mulungi naye olw'okuba nti yalina byatasobola kwerekereza n'afuna okusomooza nga pulezidenti Nyerere omwavu olutalo olumu olwatuzaako emabega so omuntu eyasoma alina ebintu byeyerekereza aba n'ekyokufiirwa abantu bangi bo tebafaayo mufiiriddwa ki sobola okuwa example twalinawo omwami bamwita Samuna Mukama yamwamuwadde omukisa ng'era alina nga agatta ku nsi yaffe naye waliwo ng'era mulaba byakola mwena mumanyi naye olw'okuba nti nno yali tagenze nnyo wala yayingira mu lutalo olukosa bannayuganda abamu ddala abaali bakolera ewuwe abaali bakozesa ebintu bye kwegana ne tubeera nga omuntu atasomye ebiseera ebisinga otambula odda mabega kyotaafuna mino kyonaafunamu newoolonda ssente omala gazitalaafiya tuli mu biseera bya valentine osuula niigiina teri agenda gula niigiina ku valentine kugamba nti njagala okugamba nti education is paramount even leadership developments President Museveni bwe yatukwatamu nga yasoma that's why mulaba eggwanga lyaffe tugenda mu myaka nga tewali lutalo why because yasoma amanyi waakwata omuntu amanyi waakwata abavubuka kubana yali akuko omuvubuka amanyi waakwata abanyize n'abayomba amanyi wa handling abantu b'aboluzungu n'abatali baluzungu naye nga bagezi amanyi the way nina omukisa nti ntulako n'abantu abo nebaza Katonda one day naliko ne Jerusalem Sale recently mbadde naye wano era nanyumizako kyange Mr. Ismail Nkonge nagenda ne Jerusalem Sale nanyumiza nti oluvannyuma lw'okulwana olutalo ne bawangula baama obwa minisita naye waaliwo abakayana nti Sale teyasoma ebitabo bye tebimala muzeeyi namugamba genda okwatera naki ku nkola gy'okoze obadde hard working gw'owambye n'okuwamba kwata by'okwata obigatta ebikolofayinga okubeera minisita neera basigala abamu nga bakayana yalina amaanyi agasobola okutuulawo yalina amaanyi agasobola okugenda mu minisitule ne batamugaana naye olw'okuba nti yali afumiitiriza ng'alaba future yaddayo enakasongola n'asoma era ngamba yatuula n'omwana gwe bata Josephine because era alengedde future omuntu eyasoma aba ne future naye aba tannafuna mulimu naye anytime any day omulimu gwe gubeera gujja omuntu atasoma n'osanga akapande nga balanze omulimu gwo oba togumanyi nti nyingira wano omuntu eyasoma balanga omulimu ng'ebitabo bibaddeawo emyaka 10 obeera ku sure win because any day anytime bagenda langa omulimu ogwo ogenda ogufune omuntu eyasoma abasajja abamu abasomye wano mu ggwanga Uganda oba abeeyongeddeko be basobodde okukola developments mu ggwanga lyaffe lwa nsonga ki omuntu eyasoma osobola okukola factories n'oziraaninga omuntu eyasoma obeera osobola okuliyetinga emirimu ate ne gistandinga omuntu atasoma newe okuliyetingawo ekintu kibeera kyakaseera buseera totunuulira future kubanga oba tolina histories tolina you don't have any obeera omuntu atasoma obeera awo ng'ebibyo tebigatta bulungi n'omukisa ogulabamu ekizibu so nze mbakubira omulanga gwonna nga tuli mu debate eno madam moderator abazadde mwenna abalina abaana even abaana abato abali mu baby classes abakyali mu primaries mutwale abaana mwe mu masomero nga temwekaanya mutwale abaana mwe mu masomero nga temulina kye mutunuulidde mutwale abaana mwe mu masomero nga mulina kye musuubira mulekeraawo okweraba nga abaalekebwawo ng'olina ebitabo omuntu alina ebitabo even abaana bemwogerako bakadama teri mwana agenda bweru nga teyasoma bajja kuwa ekyuma ky'engoye okyopaletinga nga tokimanyi togenda fumbira muwalabu bintu byotamanyi
olina kubanga wasoma era abo abaana basoma. By the way, let me tell you something. Wano ng'oggyeko tourism n'emmwanyi, abantu abali mu diaspora workers be bamu bakyasinze okweta wano ssente okufandinga wano ssente. Even ife mu Uganda tulina Abamerica nga bakole wano nga batwala ssente ewaabwe. Even Abachina, deyamena Abachina bali wano. Kwegamba nti ensi nga wasoma wooviira awantu n'owoova n'ogenda mu America oba kusuwa wini nti ogenda funa omulimu. Ne wootandika okukola omulala ne weguba gwakusiimuula. Anytime era omulimu gw'ogenda okulaba nga baguwanise. Kubanga omanyi okusoma osobola osoma n'ogenda nti omulimu gwange baguwanise wali weeguli n'ogenda. Thank you. Thank you so much, Jennifer. I think you all understand, agree that these two moderators, these two debaters agree that education is important, despite the problems we have. I just want Namoya to conclude, to give me a few, one of your second last actually, before we go to the audience. Maybe the audience has something to say about education. I just want you to tell us, you as a young girl at your age, this is an era of social media. The phones we have in our hands is capital, but depending on how you use it and which skills, what do you think people of your age should do in a situation where there are institutions like UMCAT? What do you think they should do to be able to capitalize on the gadgets they have in their hands and the time and the other resources they have in the house, to be able to elevate beyond just showing off, but earning money and also developing skills? Chicheche Taxa, what do you think should be done? Thank you so much, Madam Moderator, and to our audience and my colleagues on the other hand. What I think about the media and the internet and the phone use gadgets, first allow me, enlighten people about the use of phones and a phone as a self as a gadget. So recently people think that the gadget is the cause of this misuse and then the misbehavior of children or even adults themselves. But personally, nze omuntu ndowooza nti gwenga omuntu weekuuma weka. And how do you